Eyo nno nga tuvuddeyo waliwo abatuuze mu ggombolola e Namwenda e Kamuli abalaajanidde abakulu mu gavumenti babayambe ku bank obubawola ssente naye nga bababanjiza ku miggo. Bagamba nti bakuwola ssente zitawera ate nga baagala nnyingi. Abatuuze mu ggombolola e Namwenda abalaajanidde gavumenti bayambe ku babawola ssente nga babanjisa miggo. Bayobulidde omubaka wa Bugabula South Kibalya Henry mu kuziika Omulangira Kadumbula Wilson ku kyalo Bugobe mu ggombolola e Namwenda e Kamuli. Baida baatulembya bulungi ate ssente da nangu izeroni ofunirawo essente kakolesa kyoli kwenda waikiriza bakoba ati omusingo eba ndagamuntu kyokka ndagamuntu yo bagitwala yona okumala enakudomba ng'olina naki nironi. Abatuuze bagamba nti abawola ssente basooka kubasendasenda nga ye bagenda okubawa emitwalo 10 kyokka ati ne bakuwa munda kitundu ng'olina okusasula amagoba ga mitwalo 12 mu nnaku 3. Ife abasaadha otuuka oluisikaka ati bano baide gano oluisi oli mu kupambana aye sente digeze ojokola oti bakwagaine bakubya emigo gavumenti mutuyambe. Abasaadha bakoba bajja kuwola emitwalo 10 bakuwa 7 ogogo bataire okwidde okubanda buli lunaku nga bagane okuwaka bagema lwota bagayire baje nayo ate batusaba ndagamuntu ate niwomala yakasente kaya tebakuwandaga muntu gavumenti mutwambe tuli eno Namwendwa neri Kibooko atwambe batulize ndagamuntu daife kuba ebintu bingi ebiri tupita ku program da government. Bagambye nti bagenda ku polisi okulopa ensonga zino tebazifaako. Mbeyawe Namwenda omese Chausi yagamba nti ababbanka zino basusse okusibuuka empisa ategeeza nti emmanja yaabwe si nnungi nga tebagoberera amateeka. So tuli ku gavumenti omulanga etuyambe okusomesa abaana ife bano bamulenda abaituula essente wali nga batuyamba okututwala mu bizibu aye babasomesa andolinga eyo abantu okubabanda essente n'ensonga gye tulikolaku era ensonga eyo nagirisa kuno wala disi abantu abo abetaku babeeku nabo aye abantu abo bakozesa amaani. Tamunende kateeke y'okubanga tubatuuza abawozi b'essente twogere nabo ku kye bateekeddwa okukola n'ekyo batateekeddwa okukola oba amateeka ge batambuliramu tebagamanyi tubayambe tubabuulire. Olemererwa osasula mu kiseera ekyo embooko tetakira. So buli mukulembeze n'ali wano yena zootawo entandise baakukuba embooko kuba enduulu bamukeme tintimya engoma. Omubaka Kibalya ategeeza nti agenda kukolera ebikwatako okusalira ensonga eno amagezi. N'ekisinza okunenyamiza bantu kuba mu nsi yaibwe mu kyalo kyaibwe ne bakuba nti twawambibwa era abayida ni bampa enkoni era abayida bayida ni drone era abayida bayida nga tibakobebwaku nti bw'oyogerayo bakuta mu drone bakuvuga bakutwala kizira bwe tusobola atambula mu kyalo kya Bugabula tuti. Bayinza okuba nga abantu abo babisiza abantu bubi ayira eri yaabwe ekintu ekyo abakiganulirwamu mu kuwa olw'essente bizinesi dawe dikola ki bitambula bwe bakeera ku nkyo bayigalawo bizinesi zo tuneedo abo abaganulirwamu kida kufa. So mu bufunze wabeewo enkola ennungamu wabeewo kunonenkereza ngu kibanga kituufu abantu abo bali kuba abantu bagezeeku kuboneka nti boogera nabo batereze mu mirimu gyaibwe. Yamyuka pulezidenti w'ekibiina ky'FDC Proscovia Salamu Musumba azikiridde abantu abalowooza nti bubanka buno busobola okugalwa. Kibaali oyo asobola okuyigala ekintu wano ninze senka nsobola okuyigala ekintu nakoba abataka nti etabaawa musolo pakati nkobye bagowa etandise engoba yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.